n'olunaku olwaleero tukomyewo tukyagenda maaso n'emboozi yaffe ekwata ku tarehe 6 Major Charles Kabona azze akitunnyonnyola lwe baatandika olutalo lwe yali emmanduso y'olutalo olwaleeta gavumenti eno eri mu buyinza. Tukyagenda maaso n'emboozi eno era nga nsuubira munnaffe ali eyo oyigamu bingi. Olunaku olw'eggulo twakomekereza ng'atunnyonnyola engeri gye baawambamu ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tulabye nga Luweero Triangle bamuwambye beeyongeddeyo mu Western Region batuuse Kampala. Kati agenda twongera yatubuulire mbeera ki eyaliwo mu kiseera ekyo ku lunaku olw'26 omwezi ogwa January omwaka 1986. Jjukira gino emyaka gyonna okuva mu 1981 bali mu nsiko, myaka 5 balwanirira mirembe gye weeyagaliramu. Kati agenda tunnyonnyola ekyaliwo. Tusanyusa okulaba olunaku olwaleero Meeja. Olunaku olw'eggulo twakomekereza ng'otubuulira engeri amagye gye gaatuuka, amagye ga NRA gye gaatuuka mu Central Western yonna. Kati leero twagala tumanye entikko y'olutalo luno yaliwo ddi, ki ekyaliwo, mbeera ki eyali mu ggwanga okutwaliza awamu. Omulabi waffe kyalinza okulaba. Musebe mutya bassebo n'abannyabo abatulaba osibeta nnyabo obali okuddamu kumpita ku puroguramu yako okwogako n'abantu baffe ku byafaayo ebyaliko mu ggwanga okusingira ddala ku nnaku zino 2, ennaku enkulu nnyo, ennaku 6 omwezi ogwokubiri 1981 n'ennaku 26 omwezi ogwa January 1986. Kati Abannayuganda obudde obwo baali nga they were living in their country balinga slaves, nga tebakyalina bugabe, nga tebakyalina rights zonna, tebakyalina mirembe. Naye kati baategeera ngu amagye ga NRA ate gayingidde mu Kampala, buli omu yaali musanyufu nnyo. Jubilation mu Kampala zaali high ne mu country yonna, because obudde ndowooza baali balinako radio emu eya UBC, Radio Uganda yaliko yoka, naye buli omu yali nga awuliriza n'agamba batuuseewa. Kati baafuna information bagamba bayingidde mu Kampala, capital city, buli omu yali musanyufu kubanga yali assured n'agamba ngenda kudda waka ninyebaka ku makya ninkomawo. Naye abantu bali batuuse ekiseera ky'okugamba ngenze waka kwebaka naye enkya simanyi. Naye today Omunnayuganda agamba kangende nyebake ojja kundaba ku Lwokutaano, because he's assured of life after tomorrow. He's assured of security of his life. Kati by that time security muntu yali assured kubanga oyinza kubanga ogenda waka n'ofiira mu kkubo nebakwata nebakuta abangi baafa. Therefore abantu baalaba kati amagye gaabwe, amagye g'abantu, amagye g'empisa gakutte government. Kati obakwata government mujjukira bulungi president waffe bwe yali nga aswearinga ku parliament awo nga bamulayiza yabagamba this is not a change of guards, this is a fundamental change. Nga abantu balowooza ngu amagye gali gavuddeko kati gano magye amapya bisigale ng'ebyaluli, ng'abategeeza eno change enkyukakyuka eyannamaddala. It was not a mere change of guards kugamba amagye gobo tegagenze gano gayingiddewo, naye it is a fundamental change egenda ku affectinga all aspects of lives of Ugandans, economically, socially, politically and even militarily. Ebyo byonna tuze nga tubiraba bye bibala tulaba kati. Laba amasanyalazi, laba amakubo, laba amasomero, laba enguudo, laba human rights, laba rule of law. Kati byonna bibala ebyayogerako under the fundamental change. Kati awo nibatandika of course ku building a new system in the country, naye nga balina support y'omuntu wa bulijjo. Abantu bagenda maaso n'okuwagira government sawa zino bagenze maaso n'okuwagira. That's why bagenda mu bululu the party is still leading, NRM is still leading under his leadership. Ekitegeeza ekoze, that's the indicator that ekoze abantu bajagala, abantu bamwagala. Ate tusaba Katonda amwongere obulamu bulungi, afuge eggwanga lyaffe bulungi, agende maaso nga afuga. Ate kati ne Africa namu nayefunyemu ensi 12 bameka abayinza kulembera ensi 12 bameka emyaka 3
kati nibatandika ku building systems kubanga enyingi zaali zononese. There was a collapse of social infrastructure, there was no rule of law, there was violation of human rights. Kati nibatandika kati kulaba nga batandise ku building step by step kati kulaba tutuse naye n'olutalo lwanu nga lukyagenda mu maaso mu bitundu ebirala because bana baduka mu Kampala tubakiriza they have been defeated. Nibagenda mu northern Uganda nibatandika okureorganizinga very many groups zagezaako kulwana. So far UPDF na NRA bamaze barwanyisiza groups ziwera nga 28 rebel groups ezigezezaako okujja ku government including like West Nile Bank Front, UNRF, nogenda ku FOBA, nogenda ku Holy Spirit Movement, nogenda ku NRA. Ezona groups zibadde nga zigeza ku force including which was defeated sometime back ADF. Kati zona nibagenda maaso nga bagezaako kola ki kulwanyisa government egenze mbuyinza. Ebiseera ebyo tewaliwo nteekateeka ya amnesty nti bano abasobodde beeweeyo baweeye mundu government ebasonyiwe bakolere wamu nayo. Government ya NRM na leadership ya president waffe tebelievinga mu revenge naye ebelievinga mu reconciliation. Abavaayo nibagamba ffe tukomyewo okukola namwe bakomawo. Ate ne UPDF era abasawa zino abaali mu magye galagadda nabaali nga balwanisa amagye gano gali ku saawa zino bavaayo bafuna ku amnesty nibagamba muyinza kukoma because we believe sometimes the leader abanga misleading the red. The problem are not those ones who are misread but the leader. Naye abavaayo nibagamba kati tulokose twaga kubajoininga bajoininga namagye bajoininga UPDF NRA kati bali mu UPDF bagenda bali mu UPDF naye no mu government ola mu government it was a broad based NRA. It's not a party, it's a movement. It's a movement and kitegeeza buli omu ajoininga. The party kitegeeza a small group of people only naye is a party buli omu ajoininga. Kati naffe amajaga faga UPDF na NRA buli omu ya joining all those rebel groups who wanted to join so long as they can join nibagendera ku nkola yaffe y'empisa ya being pro people na discipline ba joining. That's why olaba UPDF it's a unique force because it has all categories of freedom fighters. NRA efuuka UPDF na lwaki bwekityo bwekyali mukimanyi bulungi twagenda mu constitution bukola constitution empya ya National Assembly jimanyi ya CA Constitutional Assembly jukira bulungi in early 90s. Kati in 1995 a new constitution was promulgated. Nga ntegeeza wano nibateeka ku constitution empya because toyinza kulembera eggwanga nga toyina constitution. Oyinza kumbuza what about in 1967 1962 constitution zaaliko but they were not done by the people of Uganda. Owojjukira bulungi mu CA abantu bamuvinga mu every constituency nga bafuna ebirowoozo ebaagala kubateeka mu constitution ziri kati nga the pigeon hole constitution eyaliko mu myaka gy'enkaaga yali pigeon hole bateeka mu pigeon hole za parliament bagamba kati constitution yino mu following eno 1967 constitution republican constitution naye yali enkola yaayo naye omunayuganda yali nga tanafunako chance kugamba participating omukola amateeka agagenda kumukulembera. Kati this is the first constitution abana Uganda eba participating ne bawaayo ebirowoozo byabwe bino bye twagala kubanga bali balina delegates baabwe abakubira kalulu. That was through what I could call indirect democracy whereby everybody participates through somebody else no delegating and agenda musiye. Kati bagenda musiye 1995 niba promulgating oba constitution empya negenda mu nkola naye nga bakola constitution eyo abantu baleeta ebirowoozo amagye bagakyuse gave ku NRA kati gabe Uganda People's Defence Forces. Some came out with different names agabalinga bagala naye nibasanga ekigambo Uganda People's Defence geri abantu
kikulu nnyo kati n'amagye gafuuka Uganda People's kubanga amagye gye gali okulaba nga amagye g'abantu ate gakuuma gadefendinga abantu kati ne bagamba resistance ziwedde but resisting is still there because we are still resisting negative elements. We are still resisting criminality. We are still resisting underdevelopment. We are still resisting rebel groups tukyalwanisa wazo kati therefore naye bagamba gafuuka Uganda People's Defence Forces kati gafuuka Uganda People's Defence Forces kati Uganda People's Defence Forces UPDF kyatandika from 1995. Yes. Wakati awo nga tumaliriza neja nsaba otubuulireko katono omuntu okuyingira mu magye baffe batugamba nga edda nga bw'okuyingira mu magye olina okuba nga olina amaanyi okukuba emmundu naye kati ndaba mu magye mulimu badokita mulimu abazimbi mwazimbye ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe enguudo mu Kampala amatiribona kati okugenda kyavaawo kiri nti bwe mba sirina biwandiiko nnyingira kati olina kuba tubuulire enteekateeka okuyingira UPDF kyetaagisa ki nange munnamawulire ndi wano nga njagala okuyingira UPDF nzikirizibwa kyenjagala abalabi bate webale nnyo ekyokusooka nkugambye nti amagye gaffe gajja into existence from the constitution kati oba ogenda constitution yaffe mu article 208 ne 209 of our constitution of 1995 eyogera ku the nature and the character of UPDF egamba Uganda ejja kubeera n'amagye gayitibwa UPDF Uganda People's Defence Forces. Ekyokusooka gali non-partisan kimu ekyo tigagwira side emu we protect everybody in this country. Oba okuba essimu saawa munaana ogamba wano waliko ekizibu sigenda kubuuza olwa pate ki sigenda kubuuza olwa ddiini ki naye I make sure nyinforminga bakama bange waliko ekizibu in this place because we protect everybody. That's our cardinal role and responsibility. Ekyokubiri tuga patriotic mbadde ngamba ku nature of UPDF awo non-partisan patriotic agaagala eggwanga lyabwe nina kubaamu ba mwoyo gwa ggwanga kikulu nnyo. Ekyokusatu productive okusingira ddala mu biseera nga si bya lutalo amagye tegabeerawo gali idle gategana kigakola. That's why you see we are involved in productive ventures. Ekyokuna nga gali pan-Africanist amagye agayinza kuweereza Africa wabeerako any need kati ngobanga oyingira amagye ga UPDF ngo okitegeera you are supposed to patriotic ne pan-Africanist ojja kuweereza Africa yonna ate tujja kulaba Somalia abantu nga bafa babasalako bulago gwe n'otuula wano kati kyolabira Uganda yagenda mu Somalia yagenda mu Sudani egenze mu other countries Equatorial Guinea kubanga tuli pan-Africanist force. Ekyokuna productive nkugambye tuli productive tuli mu very many sectors tuli mu infrastructure oyogedde ku Entebbe you see Entebbe mbadde ndaba ne n'abakulembeze ab'obufuzi bangi nga bagamba UPDF ekyokoze ku building airport it was a great work kubanga ba building nga bakolesa ensimbi ntono. That's number one. Ne bakola omulimu mulungi ate ne baba ready kuguhandinga over during the time frame mu budde kikulu nnyo. Tugamba tulina professional amagye gali professional kitegeeza tujja kubanga tulina abantu abalina obuyigirize kuva mu departments nyingi tulina professionals nyingi. Njagala kugamba nti omulabi waffe tuwaliko sector mu ggwanga lino where UPDF can't deliver and succeed. Nobo gamba sawa zino mwagala ba doctors, we have the best doctors kubanga baba trainingira mu universities oba Makerere oba UCU all universities nebweru nebajja ntubatwala kati we have the cream out of the best in this country in UPDF. Nobo gamba kati ba competing ku mirimo bweru wali we are sure and confident
we can still defeat people outside because they are having the real documents also from those universities. Therefore, we have been recruiting abaana abaina obuyigirize obuli obwawagulu nnyo mu ggwanga. Ekisembayo nalusose nakyo nga tulina amagye agali disciplined. Njogera ku character UPDF. UPDF will be a disciplined force. Ndowooza ekyo buli omu akirabye mu ggwanga. Ate ne tubadde bweru tubadde Somalia, tubadde Congo, tubadde South Sudan, we tugenda abantu bagala tuveeyo. Ekirala UPDF is supposed to be subjective to civilian authority. Tuli wansi w'omuntu wa bulijjo. Ebyo nebinjogeddeko bino byonna tibyaliko. Kati omuntu kuyingira amagye, before I conclude on that point, twagala obeera oyinako ki. Zile qualifications ziyinza kujja nga zikyuka mpolampola, but waliko ezitayinza kukyuka. For example, obutuba nga tugenda kuyingira amagye, basooka ne bateeka information mu media ne balanga. Because history yaffe egamba amagye galiko mu myaka yedda tigali national in character, but UPDF is national in character. It's one of the characters of UPDF. It's supposed to be national. Kulaba buli kitundu mu ggwanga kiri represented. Kati mu kitundu mu ggwanga wano kiri represented mu UPDF, kina ambassadors mu UPDF. Nga tuwandiika how do we achieve this one of being national in character, to making sure nga tugenda buli every district tugamba enaku 5 omwezi guno tujja kubeera Iganga, enaku 8 tujja kubeera Jinja, enaku 9 tujja kubeera Mbale. UPDF forming teams ezigenda mu every district mu this country after explaining on the qualifications mu media. Abakulembeze abamagye ba PIOs ba spokesperson bagenda mu radio no media ne ba information about the qualification. Kitegeeza ki kibanga kyaga buli omu afune chance y'okuyingira amagye, kubanga amagye agedda ekyo tikyaliko. Amagye agedda tigali national in character, gali magye serving interest of a particular group of people from a particular region. Kati nga bagenda kuwandika amagye gaabwe, bagenda mu kitundu kimu ne bawandika amagye ne bayingiza amagye. Kano osanga ekitundu ekirala oba other regions don't have the opportunity z'okuyingira amagye, and amagye supposed to be in national in character. Kati ekyo UPDF tekirina, kubanga UPDF ewandiika mu ggwanga lyonna. Are we together on that one? Kati bali balawandika mu same region. Oba bagenze mu Northern Uganda yeyo. Kati twadde ogamba kulwaki gali kati ojja kusanga mu UPDF buli omu ne every district in this country ali mu UPDF. Toja gamba our district yafuna chance. Toja gamba this day we shall be there in your place. Then another thing, we also give the quota system. We do it on the quota system. Kugamba eno district twagala abantu 8. Ate eno twagala abantu 10. Eno twagala abantu 30. Oyinza kugamba ati kulwaki bano mu mwatu abantu 8. Tubanga tubesinga on the population of that area. Kati a place eba densely populated, obanga ina abantu bangi, ojja kusanga enamba eri waggulu katono. Ina abantu batono, tuina information from relevant ministries of this country that are in charge of the population. We have the figures of every district. Kati wetubesinga. Naye ekikulu nnyo, qualifications ziyinza kubanga zishuka sometimes. Kyembadde ngamba basooka ne bateekamu mawulire ne bagamba the qualifications of that recruitment, because leadership etuula waggulu ey'amagye negamba twagala bano na bano kuyingira amagye basing on the gaps. Abalala abantu balitayaringa, that's one. Abalala bafa, abalala ba aging myaka. Therefore there is a need to bring in a new blood. Kati batu bagamba for department yaffe eno tulaba abantu batono, twagala abantu 50 basawo. Kati tubanga turukurutinga nga tuina some qualifications ezitwagala. Naye ekikulu, there is specific qualifications ezo tuzinza kuchanginga in any recruitment in UPDF. Ekyokusooka obeera muna Uganda. Nkimanyi even if they go to recruit in the future kabageze kuwandiika emyaka ejja simanyi ddi. That one is a must. You must be a Ugandan. Ekyo tukinza kukyuka ekyo. Ekyokubiri,
oba you are above 18 years. 18 years, maybe you are 25. Which means or professional, you can even reach 30 years because a professional person spends more years in education. But you must be a Ugandan, that's number one. You come with a national ID. Actually, that's why they can't change it. That's why I'm commenting about that one. You must be above 18 years. We can't take somebody who is below 18 years. It's criminal, by the way. It's not allowed. It becomes child labor. Ekirala ekyempisa you are supposed to be disciplined. Ekyo tukinza kukyuka ekyo. That's why tukugamba jangule ebaluwa ya LC1 lete ebaluwa ya giso abantu abakutegeera ebyo tumiza kukyuka ebyo ekya discipline mu UPDF tubayinza kutuusaako nkimanyi even if it is 10 years from today they will talk about that one is a must. Ekirala you must be physically fit. Obulamu bwo oteekwa kubanga olina obulamu bulungi nga tuli mulwadde kubanga we take you for a military training, rigorous military training ate nga y'amaanyi kati tutwaga tukutwale ng'oli mulamu ate tukomyewo ng'oli mu mbeera y'abantu ey'ebiwoobe n'emiranga kati ezo tizinza kukyuka naye ebya paper sometimes bayinza gamba this recruitment twagala scientists simanyi but that one is bayinza gamba twagala senior 6 and above oba twagala different professionals but ezo conditions zinyogeddeko ezo nobanga olina PhD in medicine you must have them all together toyingira ezo must but the other ones bayinza gamba twagala senior 4 boka naye nga balina ki ezo kati bino biri ebigenderako zino but this one is a must. Awo wenyini wetugenda okukoma ate mu kitundu ekyala agenda kuba atubuulira kye tunaaba tulaba olunaku olw'enkya twegatteko n'olunaku olw'enkya.